Yes, ku Projan Media kwokyali era nga webale nnyo tugoberera, webale nnyo sharinga content waffe, webale nnyo okulikinga, okukomentinga ate n'okwekumira Projan Media TV okubanga ofuna amawulire ageesigika agakagwawo. Kujjukiza nti ffe twewaayo okubanga tukuweereza, okubanga tukutuusaako buli kamu akagwa wano wakati mu Uganda. Oba mwoli mu Uganda oba obeera wabweru wa Uganda, Team Oman, Team Jordan, Team Saudi Arabia, abali e Muscat, USA, Canada, ne ono wakati mu Kampala, Makerere, Kikoni, Kasokose, Ekireka, mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV, mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Saida Kyakabi, nkulaba kwoli nnyo, webale nnyo okwekumira Projan Media. Namuli, nkulaba Hope Justin, tukwagala nnyo wano Projan. Caroline Best, tukwagala nnyo. Rashid, tukwagala nnyo. Kaketo Sharif, okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Shila Jasmine, webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Nakakande, waliwo nno gwe bayita OKU, naye webale nnyo okukomentinga buli story gy'oteekayo n'obanga okomentinga mu Kisa Musa, okola omulimu gw'amaanyi nnyo, webale okwekumira Projan Media TV. Dalton Daffin, webale nnyo. Sharon Kanowel, webale nnyo. Waliwo Sharon omulala, waliwo ne Guy, erinnya liri mu Luwarabu sisobola kulisoma, mbadde nsaba erinnya olinvunuulyeko mu Luwarabu nsobola okubanga nkutumira, kuba gwe buli kaseera obaako nnyo ku Projan Media TV. Comment zo nziraba, webale nnyo okwekumira Projan Media TV. Nga bwe nabasuubiza, kijja kuba enkola yaffe buli lunaku mu buno obudde weebuti tuba tukutuusaako emboozi yaffe oba story yaffe oba amawulire gaffe ag'enjawulo agakwatagana ku bantu ba bulijjo. Ng'era olunaku olwaleero nga bwe nabagamba, abantu bangi abatutuukirira nga baagala buyambi ku nsonga ezimu oba endala, ebizibu bye bayitamu. Ng'era olunaku olwaleero omukyala gwenze naye, omukyala yatutuukiridde, ali wakati w'emyaka 4 ku 45. Agamba nti yayawukana ne bbaawe emyaka 10 emabega, ng'era gino emyaka 10 abadde abeerawo ne bawala be babiri, ng'era ssaawa zino ali mu myaka 4, wakati w'emyaka 4, wabula yaganye okwatuliza amannya ge, naye wabula just kyenyinza okubbirako nti abeera ku luguudo lw'Egayaza, around ku luguudo lw'Egayaza, abeera Gayaza Road. Ali wakati w'emyaka 4 n'emyaka 45, omutunuulira obulungi, mukyala mukozi, mukyala mulungi, ng'era alina emirimu gye gy'akola, akola bizinesi ze yaganye nazo okwatulikiriza, source of income yaganye okuzatuliza, naye ng'alaga nti alina akasente ke kuba yeekolerera. Omukyala ono omwaka nga gumu emabega, agamba nti omwaka nga gumu emabega yasobola okufuna akalenzi oba yasobola okufuna omusajja gwasingako emyaka 4. Omusajja gwasingako emyaka 4, ng'era ne basalawo nti emyaka gy'amaze nga talina musajja, baayawukana, kaafuneyo ono babeere nga bakikwasaganya babiri, maybe batandika obulamu obupya n'ono omusajja ne bawala be babiri. Kiri nti baali bafumbo, baamiitinganga mu bifo by'enjawulo kuba tekyali official nnyo, kuba yali ne bawala be babiri nga babeera bonna, naye nga baamiitinga mu bifo by'enjawulo. Naye ne lukya lumu n'asalawo naga nti sente ze tumala okugenda mu bifo by'enjawulo, kwaki tokyalanga mu nnyumba yange waka, kuba kyali beta okusinga ogenda mu lodges oba hotels. So engeri nti alina bawala be babiri abakulu abaali bakuliridde mu myaka, ate nga bo baakirabanga maama waabwe emyaka gy'amaze, ate kati naye akuliridde mu myaka, at least yeetaagayo omusajja agenda omubeezabeezaawo, so tebaakirinamu buzibu, appreciatinga ne welcoming ewaka, ne welcoming omusajja nti ye teyakisuubira oba yali akisuubira nti bawala be engeri gye bakiwelukamize baali bakiwelukamize nti bafunye taata omupya, bagenda mutwitinga nga taata. Kumbe mu bigambo byagamba nti yali akibaze bubi mweno relationship ye gye yali asuubira okuba ennungi, nti omusajja gwe yali yafuna, gwe yaganye okwatukiza amannya naye, omusajja gwe yali yafuna nti ekyaliwo nti baali baagalana naye nga beebaka bonna basula mu nnyumba y'emu, oba omusajja ajja n'akyala n'asula nawo mu biseera lwayagadde,
oba omukyala mwali oba taliimu ng'asobola okukyala ewaka n'akola byonna by'ayagala kuba yali nga bbaawe. Naye yali yakibala bubi nti omusajja ekisinga okwewuunyisa nti engeri gye yali ayagala maama mu ngeri y'emu gye yali yeebaka ne bawala be ababiri. Obuzibu mubulaba mu abakyala abali eyo oba gwe naagoberera Project Media TV live chat kweri tubuulire kibi ki kye yakola nsobi okusembeza omusajja oba obula n'agamba nti Project Media TV ffe tetuleeta mawulire gokka wabula tukola videography, photoshoots n'ebirala bingi ebigwamu ebyo. Tukola cinematography era gw'oba olina firimu yo tusobola okuba nga tukwasaganyiza wamu, tukola video z'ennyimba. Ennaku zino abadde tawulira bulungi nnyo ng'era ne muwala we omu ku bawala be omukulu abadde naye teyewulira bulungi nga buli kaseera aba n'omusujja olutatadde. Maama agamba nti omukyala ono agamba nti n'asalawo n'agamba nti naye kantwaleko muwala wange mu ddwaliro, guno omusujja tetusobola kugujjanjabira wako ogutaggwa, olwala bw'ova ku buliri bw'odda ku buliri neera. Okutuuka mu ddwaliro ne bakola testi ez'enjawulo, naye bwe yatuuka mu ddwaliro yagamba nti nange mbadde nange seewulira bulungi zino ennaku, nange kankole ddala testi lumu ntegeere obulamu bwange bwe buyimiridde. Rizaalu zagenda okukomawo ez'ababiri bonna babiri nga ekyembi bonna baali lubuto. Maama yeewuunya nnyo oludda n'asooka n'asanyukamuuko nga takikkiriza kuba omukyala agamba nti nasanyuka kuba naye sikikkiriza ku myaka gyange okuba nga nsobola ofuna olubuto kuba emabegakaawo nali sifuna period zange bulungi nga zijja bwe zigenda ng'asuubira nti yalekeraawo okukola ki okufuna periods. Ekyasinga omukanganga ne muwala we olubuto, omuwala kwe kutula ne maama we bunaamunnyonnyola n'agamba nti ekituufu olubuto lwe nnina lwa ddaddi, omwami gwe baali bayita ddaddi ewaka, lwali lubuto lwe. Mami yawulira bubi nnyo, embeera mugimanyi, agamba nti yawulira bubi nnyo era yayisibwa bubi nnyo nnyo n'agenda ne ku kitanda oluvannyuma lw'okuzirika kuba kyali kikangwa ky'amaanyi. Omuwala yasalawo n'atuukirira Gaayi n'amugamba nti fembi ne mami tuli lubuto, naye kyembadde njagala onkolere nti advising nga mami aggyemu olulwe, nga omuwala yagezaako gamba bba wa mami we. Omukyala abyogera bino ali mu maziga, omuwala agezaako ku advisinga bba wa mami we nti olubuto mami alukole ki, aluggyemu nze nsigaze olwange. Omusajja ekyatakkiriza wabula mami yasaba muwala we nga nti tugenda kukola tutya, gwali Project Media TV feno family eba egenda kukola etya. Wano we bituuse nga omusajja gwe waleeta mu maka akufunisa olubuto ne bawala bo babiri bonna kuba kyagenda ozuuka muwala we owookubiri bwe yakimanya nti omusajja oba ddadi waabwe abadde yeebaka ne muganda we sisita we yadduka ewaka tebamanyi gye yalaga, naguno gwaka tebamanyi gye yakwata ng'era tebamuwulizangako, amasimu ge gonna tegaliiko. Omukyala yeebuuza akola atya, ensi agenda gitegeeza atya, ab'enganda agenda bategeeza atya, ani abajjamu olubuto, bombi bajjemu olubuto oba kuba ssaawa zino agamba nti ali lubuto lwa myezi 3 ate olwa muwala we luli mu myezi nga2. Yeewuunya emyezi wakati olubuto lwe agamba tali shuwa bulungi kuba ebintu by'embuto abadde aludde okuba nga afuna olubuto kuba yali akimanyi nti emyaka gye gyayitako egy'okukola ki okuddamu ofuna olubuto. So naye atankanya, awunze, tamanyi kyakukola, asaba buyambi, asaba magezi, muwe ku magezi akola atya olubuto aluggyemu ate ku myaka gye kyasinga okutya bw'anajjamu olubuto. Bw'anajja n'olubuto taafiireyo
kuba emyaka gye gigenderedde kyasinga okutya. Naye ate ne ku sayidi ya muwala we kyasinga okutya nti muwala we akyali muto. Bw'anaatandika okugyamu ebyembuto ssaawa zino atidde nti muwala we ayinza okumaliriza tazadde. Tomanyi ayinza okuba ye mwana we yekka mu lubuto, naye n'omusajja yabadduseeko tebamanyi gye yalaze, masimu ge gonna tegaliiko. Omukyala asaba buyambi bwe yenna asobola okuba nga omuwa ku magezi, kuba ye yagambye nti ku kya ssente takiina buzibu, asobola okwekolerera. Naye yeetaaga magezi. Akikola atya? Mwene embeera gy'alimu, kuba ateebereza ne muwala we okudduka, muwala we omuto naye ateeka okuba nga naye ali lubuto, kyateebereza. Asaba magezi, mumuwe ku magezi. Akola atya? Handlinga atya situation eno okuba nga family ye tebreakinga. Emirimu gye gyonna ginaku zino gifudde, ebirowoozo alina bingi, takyasobola kukola olw'ensonga nti embeera gy'alimu ali stressed. Obwana bwe bubiri abadde asobodde okuraisinga emyaka 10, omuntu azze mu mwaka gumu n'amalawo buli kimu kyagezezaako zimba mu bawala be. Asaba magezi. Nammwe abawala abali eyo mwegendereze, oba bamami abali eyo abakyala ng'olina omwana, tufube nnyo okulaba ng'ebintu ebimu tetubikola, tetubisembeza bawala baffe bakuliridde mu myaka. Omwana bw'aweza ng'emyaka 12, 14, tulina okwegendereza nnyo ku guno omulembe gwa .com. Omwana aba atandise okutegeera nnyo oyo. Tulina obutabasembeza bintu ebimu, obutabasembeza. Emabegakaawo nakuleetedde emboozi ey'omuwala. Omwana naye yatutuukiriranga, yatandika okwebaka ne taata we ng'alina emyaka 14. Nsuubira mwagirabye, ne komenti zammwe yabadde asobola ozisoma, yazisomyeko amagezi ge mwamuwadde, era nga agenda ku acting accordingly, kuba mbadde sina kuddamu kwogera naye, naye ngenda kuddamu njogere naye tulabe. Nga bwe twayambye oli mbadde nsaba noono mumuwe ku magezi. Oli omuwala bw'oba mumujjukira gwe badde bayita Robina Ssenfuka, yatandika okwebaka ne taata we ku myaka 14, Richard Ssenfuka, Mr. Richard Ssenfuka, naye yatuuse nga abikooye. Eyo emboozi ndowooza mwagirabye y'oyo omukyala omuwala. Leero olunaku olwaleero omukyala ono naye ali mu kizibu, yeetaaga magezi. Weteeke mu ngatto z'ono nga kituuse ku ggwe, oyinza kukola magezi ki? Oyo solution gwe gye wandiweekoledde, gye mbadde nsaba ogezeko commentinga ku live chat yafaawo. Abasinga mbalaba kwe muli nnyo, commentinga ku live chat awo. Kakinina nkulaba kwoli nnyo, commentinga otubuulire. Zawede Olivia nkulaba, Naalongo Hajjala okuva e Saudi nkulaba kwoli nnyo, n'abalala bangi. Team Oman mbalaba, waliwo president we Saudi, waliwo musawo Helen nkulaba kwoli nnyo, webale okwekumira ku Projan Media TV. Nkulaba Winnie kwoli, Sharon kwoli, webale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Naye omukyala yeetaaga magezi. Magezi kigoyiza omuwa ku mbeera eno, kuba ati kati alinga ali wakati mu masangaazira, asalewa alagewa addewa, kubo kyettuufu. Bawala be babiri bali lubuto, naye kennyini ali lubuto naye lwa musajja omu gwe yafuna omwaka ogumu emabega okujja okumugyako ekiwuubaalo kyadamazeemu emyaka 10 oluvannyuma lw'okwawukana ne bbaawe emyaka 10 emabega, ng'agezezzaako okukuza abawala be ng'era abakozeza bulungi, naye yafuna omusajja nga bw'omanyi nti embeera y'obulamu oyina ofuna omuntu agenda okubeezabeezaawo akuyambeko mu bintu ebitali bimu, naye ekyavuddemu si kirungi. Omusajja gwe yafuna okujjukizaamu katono mu mboozi eno, omusajja amusingako emyaka 4, kiba kitegeeza omukyala mukuluko ku musajja. Naye ate bw'ogenda mu mbeera ya sayansi kigambibwa nti omukyala aba mugezi ku musajja, aba asinga omusajja obukulu emyaka, like reasoning 6 years ahead, aba 6 years ahead ku musajja. Omusajja nawe aba mukulu atya, omukazi aba 6 years ahead. Endowooza y'omukyala eba yanjawulo ku y'omusajja, oba eba nkuluko mu myaka ku y'omusajja. Ono omukazi yalina capacity yonna ereasoninga ebintu nga bino, naye teyasobola. Agamba teyasobola, asobeddwa, yeesa bayitaga buyambi. Gwa commentinga okola bulungi nnyo,
tukwagala nnyo. So gwatana subscribinga nga gwe mulundi gwo gusoose, subscribinga tusobole okuba nga ekintu tukitambuza naye towerabira. Comment yonna gy'onaakola ejja kuba esobola oyamba ono omukyala. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mwekuumireko ku Projan Media TV. Ngenda kuba nkuleetera emboozi endala ekwataganako ku bantu ba bulijjo, kuba ffe gwe mulimu gwaffe Projan tuyamba nga bwe nagamba, we are family. Ffe Projan gwe naawe atulaba oba atugoberera, we are family, tuli family yemu. Weebale nnyo, weebalire ddala.